The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yes, nga bulijjo buli lwa kusatu essaawa ziba 10 tuba tugoye bumale ne programu yaffe ekwata ku byemizannyo naye nga ebyemizannyo specific twatunuulira omuzannyo gumu ogwa Quadball. Guno omuzannyo nabagamba era bwina kumbategeeza nti gulimu emizannyo kumpi 3 oba 4 egy'enjawulo. Mulimu okubaka, mulimu ogw'ebigere, mulimu n'ogw'emifumbi. So kisinzira gwe bw'oba ogulabiye nga bulijjo. Nze mukose Arnold Anton okubanga nkutuusaako program oba show y'olwaleero nga nine kaputeni wa tiimu ya Elsa Quadball Club enkulu omukulu Ssekiziyivu. Brian si mupya nnyo mu maaso gammwe era si mupya nnyo wano naye tuba tuzze wano okumulungulamu ensonga ezimu oba ez'enjawulo ezikwatagana ku muzannyo guno ogwa Quadball era nga tuba butereevu ku pages zaffe ez'enjawulo okuli The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook, then later on ne tujja uploadinga ku YouTube The Alternative Uganda. Osobola tufuna ku www.alternativeuganda.org www.alternativeuganda.org ye website yaffe oba osobola tufuna butereevu naye munzikirize muganda wange muto wange atulamuseeko then tandikirawo O'Brien tukwaniriza era lamusaako abalabi baffe olunaku lwaleero. Malamusizaako mwenna abali eyo nga Manya mpitibwa Brian Ssekiziyivu nga kaputeni wa tiimu ya Elsa Quadball Club okusinziira e Bunamwaya era gye nviiridde okulabika nga tujja wano okulaba nga tuwongerezaako ku byonna bye tuzze twogera emabega yonna okulaba nga tubyongerako okulaba nga tumanya omuzannyo gwaffe guno omupya mu Uganda era nga kye kisinze okundeeta wano mu byonna okulaba nga twongerezaako buli kimu. Yes, nga bategeezezza twatunuulira omuzannyo guno era nga olunaku lwaleero tugamba tunuulira agamu ku mateeka agafuga omuzannyo guno. Ebiseera ebisinga tugula bulabi gutunyumira nga guno omuzannyo gulimu abawala n'abalenzi ogenda okulaba nti omuwala ali eno mu ttiimu y'emu n'omulenzi balumba ttiimu eri nayo ng'erimu omuwala n'abalenzi. So olunaku lwaleero tugenda tutunuulira oba nga batuyisizaamu agamu ku mateeka agafuga omuzannyo guno era na biki by'olina okukola biki by'otalina kukola okusobola okulaba nga omuzannyo gutambula bulungi. Brian, twagala tutandikire ku wabweru w'ekisaawe ojje ng'otemeratemeramu paka kutuuka bw'otuyingira ekisaawe. Ogeza omupiira gw'ebigere bakugamba nti gwe ali ku reserve team tokkiriza okulinnya mu kisaawe singa bano babasamba. Bw'olinnyamu osobola okufuna yellow sinakindi red card. Mulimu abagamba tulina okwambala shirt number y'emu oba nga zifaanagana n'ebiri mu kisaawe. So amateeka bwe gatyo mu mupiira mu gw'ebigere. So twagala tulabe tuyisizeemu mateeka ki agafuga omuzannyo guno ogwa Quadball. Kati ng'omukulu w'abagambye
era yendowooza tuba tutandikira wonna okubanga tukyali wabweru w'ekisaawe nga tunayingira kisaawe tuteekeddwa buli omu okumanya ttiimu yo gy'oliko n'oteekerwa okumanya nti ttiimu yange eri ku mujoozi ki yeeyambadde etya naawe ne w'oba oyambadde omujoozi oyina okulabika nga oteekako ekibuzaabuza omujoozi ogwo okulabika nga tegulabika kyekimu n'abali mu kisaawe okuzannya era ekintu ekyo tekikkirizibwa yadde kati bwe tuvaawo ne tugenda wano nti abazannyi tulina beera bameka abazannyi tulina obeera abazannyi 7 era mu kubazannyi abo 7 kubako walizaava omu abeera wabweru era mu kubeera wabweru okwo ffe nga abazannyi abayingira ekisaawe tulina obeera abazannyi 6 naye nga abazannyi abo 6 tuteekeddwa okubeera nti abaana abawala balina obeera abawala 3 ku kisaawe mateeka kwagala butaagala nammwe abalenzi ng'emuli eso 3 abalenzi babami 3 n'abawala baba bakyala 3 then ow'omusanvu n'abeera wali nga ali ku bulinzi ye alinda bulinzi sawa yonna ali kumuyingizaamu era ekintu ekyo kiyiisa omuzannyo okulabika nga tuyingiza abawala 2 mu kisaawe kiguyiisa olw'ensonga nti bo mateeka balina okuba bali 3 ku kisaawe era kisoboka okubeera nga musobola okikola oba be basinga obungi tekirina buzibu naye wano nga gutandika tulina obeera abawala 3 ku kisaawe oba abalenzi baba 2 abawala nga be 4 tekirina buzibu naye ate abawala tebalina kuba 2 tebalina kuba 2 ku kawansi kirina obeera nti 3 okudda waggulu be batandikirwako kakati mu musango guno gw'omupiira tulaba nti ttiimu bw'ebanga yammwe ezze nga muli abantu 7 nga temwera 11 musobola mateeka musobola otandika era singa babayiwa red card ne musigala abantu 7 omupiira baguyimiriza kati mu kwadibo di lwetukkiriza ogamba nti enamba kale nga muli 5 musobola okusamba oba muli 4 musobola okusamba di lwekikkirizibwa okusamba nga temuggwayo oba kyo tekiriyo mina kwanga mujjudde nakyo kirina gundi yakyo gye kikomako nti otubeera nga abazannyi tulina beera 6 nekuggyibwako abazannyi 2 kitegeeza tusigadde abazannyi 4 era awo omuzannyo gusobola okuyimirizibwa olw'ensonga nti kiba kisusire kirina okukoma nti abazannyi 4 tebasobola kuzannya n'abantu 6 tekisoboka naye 5 bazannya kubeera olwedde nti 5 bazannya lwaki nti nawali mulimu red card era nga olaba omupiira nti tubeera 11 nti omu afunye red card abasigadde muzannyo era nakino bwe kiri era bwe kibeera nga kisobola okusukkakaawo omuzannyo gusobola okustopingibwa so di red card zo zebagaba zikoma ddi oba zabudde ki omisinga emipiira emeka kuba tukimanyi nti for example batulaba amunasonyiwa okubanga tulifaringa ku football oba n'emizannyo emirala kubanga guno omuzannyo gugatta emizannyo egyo egy'enjawulo so bwe tuba tulifaringa ku football oba ku soka toweebuuza nti ate lwaki balifaringa kuno twagala tubasembeza omuzannyo guno kumpi nammwe omanye nti okay kuba tusinga tugera mupiira bulungi so kati bwe tugwegerageranye wano naffe kitwanguyira okubanga tuyiga bulungi ng'egiguli omuzannyo omupya mu ggwanga mbadde ngezaako okubuuza nti di omusambi oba amala emipiira emeka singa bamuwadde straight red card ne booked red card ntogeza mu muzannyo gw'ebigere ebakuwa yellow card 2 ne red card omisinga omupiira gumu but then wakuwa red card straight omisinga emipiira 2 kati wano wo kiri kitya bwempa direct red card misinga emipiira emeka era bwempa bookable red card misinga emipiira emeka awo kisoboka okubeera nga ogala mesingayo emizannyo 2 nti tusobola okuba nga tulina maaki eba eriwo oba mu nnaku ezo eziba ziddako mu maaso era ggwe oba nga togenda kuzannya ezo maaki 2 eziba ziddako okulabika nga osaavinga ekibonerezo kyo ekyo so kati mwetemuliiko nti basooka kuwa yellow card bakakuwa red card oba bakuwa direct so okufuna red card gyoba ofunye yonna olina okutula emipiira 2 kakati kaadi ezo nti muwonna muzannyo gwonna kyemanyi temuzirabangako naffe tetunnaba zikozesa nnyo olw'ensonga nti ttiimu zaffe zikyali ntono muzannyo tukyaguzimba
era ebintu ebisinga tukyabikwata mpola mpola naye singa tunaasukkako wano ogenda mu mizannyo egy'enjawulo gyonna nti ne ttiimu yaffe banaaba yeeyongeddeyo nga ntiweeyongeddeko mujja laba nga ebintu ebyo mubiraba buli kimu era mukinnyonnyoke buli kimu nti kibeera kitya kuba omuzannyo gulimu blue card efaana eti era omuntu agifuna ddi eyo era blue card era naye era eba ya blue nga bw'olaba yero nti era yero ne mubeeramu ne yero ne red card ze card meka card 3 kati twagala otunyonyole eyo ne blue card omuntu agifuna ddi yellow card omuntu agifuna ddi era red card ejja ddi kati blue card wejjira we wano tosobola okuba nga okoze ekintu mu butamanya ng'era obadde tokimanyi kati nga ebanaga nti broomstick ogijjeyo naye nga tomanyi era referee asobola okuwa blue card olwa warning eyo nti singa oddamu n'okijjayo ng'adda akuwoniza n'ogijjayo asobola okuwa yellow card kati yellow card eyo era oddamu n'okikola ogwokusatu kitegeeza oba ogenda okikola mu bugenderevu era kwe kuwa red card efulumya ekisaawe direct so kati ye oloza referee oba biki ebigaiding oba ebiwabula oba ebirungamya omukomosi wa firimbi okumanya nti kati ono kirabika akijjeeyo mu butali obugenderevu kamuwe bbulu ate kati wano kuba tandaba nga nsamba tusuubiza katugeze nze nvudde Bunamwaya gwe ovudde waffe Jinja naye referee gwe tuwadde wembaala tatulaba nga tusamba tamanyi oba mbimanyi oba bambimbisizaamu ddi amanya atya nti eno kituufu nagwana blue card blue card eyo liifali yonna kagube mupiira abaawo n'okusalawo kwe ng'omuntu kubeera katula mu mupiira nti liifali alina byasalawo n'abali ebbali balina kye basalawo naye ng'obuyinza bwonna buli mu ye ne waabadde takiraba nkono waaba takimanyi naye n'okikola asobola okuwa blue card eyo olwaki nti akuwoninga obutaddamu kukikola kuba bakimanyi oba akuwadde blue card oba otegedde ensobi gy'oba okoze nti togenda kuddamu kikola naye ate oddamu n'okikola ng'era mu nsonga y'emu gye yakuweddemu blue card kitegeeza ogenda okikola mu bugenderevu naye era muye afunamu ekirowoozo ekyo nti ono alabika akikola mu bugenderevu olw'ensonga naye ezo ogundi broomstick zaffe ze tubeera nazo waliwo time weetuuka ng'osobola obaawo okwetaasa nga ggwe omuntu osobola okugijjayo n'owanika oba osobola okugiteeka wansi n'owanika lwaki nti osobola okuba nga waliwo ekisobi ekikoleddwa alifayi takirabye nti gwe ng'omuzannyo osobola omuwabulamu tugenda mu maaso naye waliwo ensobi broomstick n'ogiteeka wansi n'owanika omukono waggulu era tekikkirizibwa ate nga ggwe omuzannyi kumala gamuyita buyisi nti liifali nno gweteeka broomstick wansi wanika omukono kati wano wekijjira nti liifali nga ggwe omuyita kiva eri ggwe kaputeni wa ttiimu osobola okuba nga muzannyi munno akikugambye era mu kukimugamba gwe kaputeni gwe alina okukola ki okuyita liifali mu ddoboozi naye nze ng'omuzannyi mba sirina buyinza obwo kuba buli omu abaako n'obuyinza bwe nga kaputeni naawe omuzannyi gwe omuzannyi azannye ne kaputeni gwe oli waddembe okimugamba mu mpola mpola lyeri so kati nze omusambi sikkirizibwa kugenda wa referee directly wabula kyensobola okukola kuyita mu kaputeni wange kaputeni n'atuusa ensonga ewa referee okay ekitegerekese bulungi kati guno omuzannyo tukimanyi bulungi nti gw'abawala n'abalenzi kati abo omuntu we yeebuuliza ddi lwenkola ekisobyo ku mukyala oba ku muwala ekireetera red card oba blue oba yellow card na ddi lwemukolako ekisobyo referee n'agamba nti go on because tukize tugaane tosobola kwewala kulaidinga na mukyala naye kulaidinga ng'ebadde ensobi naye kulaidinga ng'oba oli awo okigenderedde kati omuntu yeebuuliza ddi referee olowooza biki byasobola okuba nga asinzirako ogamba nti gwe kigenderedde oba gwe tokigenderedde kakati ekintu ekyo nti nze omusajja n'omukyala okuba ntuzanya omuzannyo gwe gumu ne fawuzi ezo nga bwe zibeera ne liifa ly'okusalawo kyasalawo ku ekyo kisoboka omukyala asobola okwefuula kyewaggula nti nze omusajja kye nandikoze naye n'alaga nti ayagala okukikola kitegeeza nze omusajja ye kyakoze
nange nsolo kikola waliyo kye bayita nti okubuuka omupiira gujidde mu bbanga n'abuuka n'agenda mu bbanga nange nsobola okubuuka ngende mu bbanga kitegeeza nti buli omu alwanira mupiira nti yaba ali mu bbanga nange ndi mu bbanga naye singa guba guzze n'ayimirira n'alinda omupiira gwo gulisiivinga bulungi ate ggwe n'ojja n'omusukuma kitegeeza oba omukozeeko fawu etakkirizibwa nti ggwe obudde eri nakyammukolako fawu ate nga tekikkirizibwa nti omukyala waliwo fawu z'olina omumukolako ezitakkirizibwa n'ezikkirizibwa nti kati nze sisobola gamba nti nno omukyala yali tasobola kunkolako fawu lwaki ate era mulimu era abasobola ozikola ng'oyo gwe nkugambye nti asobola okubanga mukazi musajja kyakola sajja oyo nti nze wendaga naye wakola ki walaga amaanyi genkozesa naye gakozesa kitegeeza wonna tuba tulina kugendera ku peesi y'emu nti aba alaze amaanyi ge genkana n'agange naye era wadde gaba genkana n'agange waliwo ebifo bye sitalina kukola ki kugendamu kuba asobola okuba nga nveeri naye ava eno wabanga ava eri ng'alina omupiira gwa sprint ku teebe eno tekikkirizibwa nze kudda mu maaso ge kumukola ki kumurapinga olapinga eyo tekkirizibwa kumusa ku bode yange enganza omulenzi osobola omusika mu rapinga etya musika omukwatira awo naye nga takwekonyeeko ne tomwekonyeeko nti lwaki oba oyita biitawo ono nga defender okujja omukugirako oba oweeri gwenkutte asobola okuba yali okumpi najja ate nze najjako nze nemmota kyekyo naye kati omulabi wange aba ayagala amanye waliwo embeera gyomba nti mwena mudduka nga muzina force ngeri ekyo tasobola kwewala omugwa mu kifuba sina kindi ng'omugwa mu kifuba okumutaasa obutagwa naye ng'ate ggwe etteeka terikukkiriza omugwa mu kifuba naye nga mwena muzina force nga bw'otabeerawo wekanga either afunye obukosefu oba agudde naye ng'ate ggwe okubeerawo okwo ate ozezza musango kati ekyo rifi oba amateeka gakiramula gatya kakati ekintu ekyo nti buli omu alina karakita eyiye ng'omuntu osobola osanga omuwala nga naye n'akitegeera nti tubadde ku gundi y'emu nti ne waba akikoze asobola obutawanika gamba liifali naye ate osobola osanga omulala nga ye ate oba okikoze kimuyisa bubi nti oli omuwala osobola okikola n'amanya ono abadde antaasa oba abadde ali ku eimu ye kuba buli muntu tali mugundi yemu na munne osobola okuba nga ono alina endowooza ye n'oli alina endowooza ye nti kati kyekyo ti omuwala okulaba nga temubeera mu contact nnene nnyo buli omu olina okuba nti kuba side ne side zibako bawala olina omumanya nti muwala lumba muwala munno mulenzi lumba mulenzi munno naye naawe omulenzi nawe omuwala waliwo woolaba nti wano nja kusobola wano sijja kusobola nti tolina kugenda mu contact nnyo na muwala nti abawala abasinga kabe bakazi bakulu kakipeki bonna gundi yaabwe yeemu osobola omukwata mu kintu kyonna n'agamba nti ono abadde akola kino nekijja liifali nga ogwo kikoze obadde omutaasa ate ye n'agamba nti ono abadde akola ki atyobola butonde bwange n'akulopa ewa liifali n'akugoba mu kisaawe kuba ye naye liifali naye ekyo waba akisaze mu butanwa naye ekibanga muli ku international basobola omusazaamu nti akola ebitakkirizibwa nti afevalinga ono okubeesinga ku kintu kukikola kye nti ye amufevalinga kyekyo so kati twogera wali olina weegeredde nti bw'oba obuse mu bbanga mwamana nga mubuse mu bbanga oba oli awo wayinza obutabayo nnyo mukomosi wa firimbi ono kugamba nti oba gwe okoze ensoli ekibira kyabwe kibadde kyampira mu bbanga naye ate tulina buli musitiiki eno mwenamwena mubuuse muli mu bbanga buli musitiiki eno neegyefumita omu ku mmwe nga mukyali mu bbanga oba ate nekuvaamu negwa kuba terina kuvaamu awo omukomosi wa firimbi etteeka ligamba kisinga buli musitiiki yeegwa nga ne mu bbanga kuba kiba kizibu okuba mu bbanga netagwa kuba amazima bigere bo bitadde awo etteeka ligamba ki kakati ekintu ekyo kisoboka okubeera nga gwe ng'omuzannyi kuba kati ffe tetwakatandika tumaze ebbanga ndowooza kati tuga myaka ena nga tuguzannya manya twema mbuuse mu bbanga buli musitiiki eno enywedde kyenkana ki ye ngitadde mu kifo kiweesobola okunywerera okutuuka gye ndaga ngenda okudda wansi nga nkyagirina nti togenda kubuuka nga mukazi nti ogenda kunoga miyembe
olina okubuuka nti woba olaninze wano wansi ogenda kubuuka amagulu gano ogagasi broomstick eri eba enywedde tesobola kuvaamu naye wootuukayo noota negwa wansi ne bwe omupiira guli ogulureceivinze era togenda gukozesa enagulekaawo gute londa broomstick yo kwata omupiira gutandika naye ate weeba egudde omupiira guno n'oguteeka ate mu bigere byo nakyo kikufuuya gundi liifali nti wano oba omupiira ogwo oba oba bagiyita bati eyo okukuuma toli mupule ate omupiira ogulemera okitegeera olina okuguteekaawo oweewo waba wali asobola okujja n'agona oba weri n'agutwala so di lwenkwata omupiira nentereza broomstick na di lwesitalina kukwata ku broomstick sigamba alina omupiira oba lwesitalina kukwata ku mupiira singa broomstick eba egudde wonna ewali nti no broomstick egudde tolina kukwata ku mupiira wonna mumbeera yonna oba oli luddawo oba obadde ogenda kuteeba nga gwaliyo wekka broomstick negwa mupiira teekaawo londa broomstick olyoka olonde nsobola okusooka nenguwumuza guwumuze wali wansi nenteza broomstick yo neterera then nenzamu nenkwata naye tekikkirizibwa bbanga okyagulina wano omukono gukwate ate okwate tekikkirizibwa okay awo ndowooza kitegerekese bulungi mu mbeera ng'eyo kati broomstick eno size yaayo ebeera etya oba nze size yaayo mu buwanvu ne mu bunene oba nsobola okukwata olweyeeyo nsobola okukwata omusekuzo nsobola okukwata omuyini nze kasa gubanga broomstick twagala otuwa ekifaananyi bwemba nga ndiwakwata broomstick eno erina yenkana tya mu buwanvu mu bunene ne mu buzito kati broomstick eyo nga tunala payipo zaffe zino ez'amazzi eza black entono wezirina okubanga ye size yaayo mu buwanvu tesobola kusukka fuuti 3 kuba wesukka fuuti 3 ebe gyafuuka ya bulabe eri muzannyi munnange nange kennyini kuba emangi tadde wano mu bigere siga agiyisaamu eno eyite naye agiteekamu ate erina kuyitiramu wa mabega nti ene gabeera mpanvu lwaki nti buli wonakwata omupiira nga wano waliwo na wano waliwo ogenda kikola otya okuyitawo nti olina gira bwoti kitegeeza ono ali emabega ng'ogenda okukola ki okukosa ate era nazo saa zino nga zetukozesa tetunnaba kubeera nga ze ziri ku international yaazo nti lwaki teziriiko busibe mabega zirina okuba nga nsiringa emabega oba obutafuna buzibu nti eyo esobola omumenyekako neeba ng'ekolobola nti wogiyisa ku muno esobola omusala naye ziri zo zibeera nsiringa ne woba ogimuyisizaako ne woba ogimutuusizzaako talina buzibu emutuusaako kekodyo akali mu mbeera eyo ze mbadde manyi nkwata musikuzo gwange nkwata muyini gwange nze nga njja kisaawe wekiba nga kya bulijjo nti byakyalo oyagala kuzannya mu byakyalo osobola okukwata omusekuzo guno ogenda nagwo gwamenyeka nagwo kuba simanyi ojjaleeta omusekuzo guli mu kirozi 3 ogukwatire wano okwate n'omupiira kitegeeza buli time oba gukwasa emikono ebiri abalabi baffe bwe tugala ku broomstick twogera ku ogwo akati kemulaba akayita mu bigere ako gye tuyita broomstick so twagala ogambe nti broomstick bategeeza ki broomstick byebimu ku ebyo ebikozesebwa mu muzannyo gwa kadibbo nga bwali badde ogamba nti anyway teguli nnyo wala wonna kubamba njagala kusikako kifaananyi nkize mu football naye kino kiri unique nti muzannyo tebiriimu naye nga kyekimu ku byetaago nga bwonaabeera mu kisaawe ng'olina omupiira nga tosobola kuyinya kisaawe nti mugenda kusaba omupiira nga tolina mupiira ogwo so kati bano baba n'ebintu bibiri oba ne broomstick n'omupiira gwennyini gwe munaazannya waliwo kana akakira mugenda mutya kana kasiniki akasiniki kana akemabega kano twagala kumanya akakira oba kasiniki akali ku sinica because tulina babita ne tuba ne sinica ne tuba ne tulina bita goalkeeper n'abaana abateebi abambala white okay kati ono oyo sinica owa akakira ajjamu ddi era akakira ako kagasaaki era nze bwemanya akamanyulako nzikiza okamanyulako era nkamanyulako ddi oba sikiza okamanyulako
Kakati akantu ako kiva ku budde bw'omuzannyo bwe bwagubwa oguba nti gwa ddakiika 3 eddakiika aga 3 bwe gaba gaweddeyo nga muli muzannyo liifali waayitira siniiki oyo n'akantu kaako ayingiramu ng'obudde buweddeyo nga mukyali kugolozesemu oba mukyakwatagana oba wonna oba bakusinga golozo oba gwasinga ye olwedde aba alina okujja lwaki ye yateekebwawo olw'okutaasa embeera yonna eba eriwo ti nsobola okuba nga nze ewa ttiimu eno bandimu goolo 5 nze ndimu goolo 2 naye oyo omuntu tabeera na sayidi oyo aba akalina so golende asobola okuba nga twaze naye fe ab'e Bunamwaya naye ate bw'ayingiramu ng'otuzanya n'ab'emayoge n'ab'emayoge basobola okumukozesa n'okuwangula omupiira taliiko sayidi wabanga taliiko sayidi nti kuba n'abazannyi bammwe be mwalonze oba 7 oba 8 abanaabaawo naye nga ebweru eteekeddwa okubaayo ababeerayo yenna gwe mulonda nti oyage otugobera omuntu oyo akalina omanyi Wednesday ejja tutandikira awo kwako akasiniki so omulabi waffe omulungi kansabe kaputeni waffe Brian Ssekiziyivu atuwa obugambo busembayo atusiibule bwe tukomawo twagala kumanya ono sinica ye lolo ye enene nnyo eriwa etandika ddi ekomawa era ddi lwaki abawa ttiimu yaffe ate abalala bamuggyako obubonero ate ne batuwangula ffe beyaze nabo era bwebanga yatuwangusizza tumukolera ki so bwe tukomawo awetandikira so siibula abalabi baffe olwaleero alinayo abalabi baffe mwenna mbalamusizza era ndowooza ebigambo byaffe byonna mubiwulidde n'amateeka gonna ge tulina okugenda nga tugoberera tujjaga tugongerako mpola mpola kuba ago ge gatandikirwako naye nga tukyalina gakyagenda mu maaso era buli tunajja ntujjaga tugongerako mpola mpola era mbasaba mugende nga mutugoberera mwenna buli omu atulaba eyo gyali buli omu gyali yenna musiima nnyo okulabika nga atulaba buli lunaku luneeno we lutuuka ne yeesunga akantu kaffe kano olaba nga akamanya ye n'afunamu ekiri ekimuli mu mutima nti nange nkoze ntya olaba nga akazannyako nkalaba nkegattako ye nkayigire ddala okuleka ku TV oba wa nga nange nkalabako maaso ku maaso so tulagire abagala abali e Kampala e Bunamwaya awo batuukawo batya balagirire tomanye bayinza otwegattako kaakati woba nti no ova wali Kampala ewaffe mu tawuni osobola okulinnya mu paaka wali bagabuga ngenda Bunamwaya ku siteegi mu tawuni wennyini wendaga era okasaba kuteekaawo transport taba mungi nnyo okukujjaawo mu tawuni okutuusa Bunamwaya bawa 2,000 zokka kali mu tawuni mwennyini mubasi waliwo obuduuka nabita mu kikobooti mu buduuka then amabega w'obuduuka obwo kasaba kuteeka mu center wennyini kuba wali shero nyine bakuteeka bwe kwata ku mukono gwo ogwa ddyo ng'odda mu ngobe oyambuke gwe wabuuza essomero lya gavumenti eriyitibwa Kamanya liddawa era buli kasita omugamba nti Kamanya ajja kugabugambi kwata ekyo ekikubo n'essomero lyeriawo lyennyini kuba wobeera mu tawuni wonna Kamanya oba ogiraba kale tuyanze gwe wena ayagala otwegattako oba okutuwa obuyambi oyinza okuba nga oyagala kutuwa kujaze kutuwa ku mipiira ebikozesebwa oba kasente because abaana abasinga abali wano aba bali mu initiative eno abamu tebalina mwasirizi abamu bano babalabirira so bw'oba nga oleesa obuyambi bwonna babujja tuyambako okubanga oba oli atutumbula obulamu bw'abaana abalala n'okuba nga nabo balina essuubi mu bulamu obw'omu maaso kyonna ky'olina tukyaniriza kyonna gwe tofaayo oyinza okugamba kati n'10 nabayamba 10 olulabangako gwe lutono naye lujja kubanga lubayamba so badde balabi balungi nnyo okuva kyotandikidde tukomewo paka olwokusatu ku ssaawa zezimu okusobola okuba nga tumanya n'okuyiga omuzannyo guno nze mukose Arnold Anthony nga emabega w'ebyo wabaddewo omukyala Nampala Fiona kwoteeka Bernard ne Ali alibawa okusobola okulaba nga batuusaako embeera yonna gyetambula mu maaso mbere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.